Balamusizaako kasubire nti nno mwenna muli bulungi yonna gye muli. Amannya ndi Judy Ssemugabi Bakyayita, nga leero ngenda kubasomera olugero olugamba nti Kabaka alagira Walukagga okuweesa omuntu. Luno lwawandiikirwa Ssekamwa. Akufumbira ey'omutwe naawe omufumbira ya bigere, mwenna ne mwenkanya evvumbe. Awo lwatuuka nga wabaawo kabaka mu Buganda. Kabaka oyo yalina omuweesa we nga ye Walukagga, naye nga taweesa awennenyambwa. Lwali lumu kabaka n'alagira Walukagga amuweeseze omuntu omulamu, kubanga yali ayitiridde okuweeseza obukugu. Mu biseera n'ebyo eby'edda, nga kabaka bw'alagira omuntu okukola ekintu nga taddamu, era bwe kakutandanga n'omala omwasaamiza akamwa nti Ssaabasajja, omulimu gw'ontumye sigusobole, ng'ayitamu eyiyo bavuunika. Bw'wabanga ow'omukisa omunene, kabaka n'atalagira abasajja be kukumaza mmere era nga bakunyigamu ekitooliro, naye nno nga banno bakusalako n'ensiriba. Walukagga olwamala okumulagira okuweesa omuntu, nga yeeyala mu maaso g'amagulunnyondo, nga n'okuwera awera enkolokooto nti, Ssaalongo, w'oligwa nange wendigwa, kangende nkole nga bw'olagidde. Walukagga bwe yessa mu ddene eridda ewuwe, n'alowolereza engeri gy'anaaweesaamu omuntu atambula ate nga n'okwogera ayogera, nga wamma ne bimusobera. Aba agenda yeewuunaganya yekka na yekka, kwe kusisinkana omulalu ng'adda gye yali ava. Omulalu n'abuuza Walukagga nti, owange, nga weewuunaganya era n'okutunula otunula ng'omuntu asobeddwa ennyo. Ko Walukagga nti, munnange, omutanda andagidde ngende muweeseze omuntu omulamu, naye n'amagezi ganneesibye. Kyovudde olaba nga neewuunaganya, nga n'okusoberwa nsobeddwa. Ko omulalu nti, omuweesi ekyamuzimbya ku kkubo kulagirirwa. Genda ogambe Cuucu nti okuweesa omuntu atunula si kya muniino. Kyetaagisa ensuwa z'amaziga g'abantu 100 nga zonna zijjudde bugule. Ago amaziga ge gavulubisa ebyuma by'oweesaamu omuntu. Era mugambe nti weetaaga emigugu gy'enviiri gikabedde 1,000. Enviiri ezo z'ez'okukozesa ng'amanda aganaayengereza ebyuma mw'onooweesa omuntu atambula. Omulalu olwamala okusalira Walukagga amagezi ago nga yeekuunira gage, bagamba nti gakuweebwa munno. Ne Walukagga kye yakola kwe kugenda n'asaba kabaka ensuwa z'amaziga g'abantu 100 n'emigugu gy'enviiri z'abantu 1,000. Kabaka teyali mubi ng'alagira Kamalabyonna akunge Obuganda bwonna, abasajja n'abakazi bakaabe amaziga agajjuza ensuwa 100, era abamwe n'enviiri basibe emigugu 1,000 mulamba. Walukagga asobole okumuweeseza omuntu atambula. Kamalabyonna teyali mubi ng'akunga Buganda. Obuganda bwakanda kukaaba maziga
n'ettengetenge ly'ensuwa emu bweti lyagaana okuwera. Era ne ku nviiri bwe kwali bwe gutyo. Kabaka yalaba amaziga n'enviiri nga bigaanye okuwera mu bungi. Walukagga bwe yamusaba ng'ayita Walukagga. Walukagga bwe yatuuka mu maaso g'omutanda n'amugamba nti, musajja wange, ntegedde omulimu gwe nakulagira okukola tegusoboka, era kati wejjeeredde. Omuntu atambula muveeko weesa birala. Bagamba nti togeyanga kyama kya muto. Omulalu bw'atyo bwe yawonya Walukagga omuteego. Nange awo bwe nalabira. Mwebale nnyo, mwebale ddala okuwolereza, era mbadde mbasaba mugendeko buli ku YouTube channel yange musubscribinge. Nasanyuka nnyo nga mukikoze. Mwebale ddala, akuume.